tutuukiddwa olunaku olwaleero nga ziwoze ennaku 6 n'okusoba. Ssaalongerias Lukwago yali Lord Mayor wa Kampala mu kisanja ekiwedde n'ebiri ebirala ebyayita ng'ali mu kaduukulu. Tasalirwanga musango, tawozesebwanga. Era taweebwanga beyiro. Yatteyo okusaba kwe okw'omulundi ogwokusatu ng'ayagala aweebwe beyiro. N'alambika n'abagenda omweyimirira. Era agamba nti mwetegefu okuddanga mu kkooti wonna weenaabanga emuyitidde. Olina essuubi nti ku mulundi guno banaamuwa beyiro kubanga ey'omulundi ogwokubiri yagwa butaka nga kkooti egamba nti teyayina bbaluwa ya evaluzira yes ewa medical superintendent. Ku mulundi guno obukwakulizo bwonna butuukiriza era olina essuubi nti anaayimbulwa. Omuntu yenna aba avunaanwa aba ateeberezebwa buteeberezebwa nti yazze omusango. So tekiba kituufu nti aba yaguzza. Abeera mu lunyaanyimbe tugamba abeera ali innocent. Yes. Omuntu avunaanibwa omusango alina ebbeetu okusaba okweyimirirwa. Sigambye nti alina okuweebwa okweyimirirwa beyiro. Wabula alina ebbeetu, alina eddembe okusaba okweyimirirwa. Okuweebwa okweyimirirwa okwo kkooti yeesalawo mu lunyaanyimbe kye tuyita discretion. Kkooti bw'ebe wadde ng'erina obuyinza obwo bw'eba ebukozesa erina obukozesa bulungi mu ngeri ey'obwenkanya. That discretion must be exercised judiciously. Kyokka kkooti bw'eba ewa beyiro erina okukola okulungamya okulungi oba okubalansinga. Mu Luganda okyogera otya ggwe okubalansinga? Ndowooza buba bwenkanya. Ebitunuulira byonna kkooti eno etunuulira okusinziira ku buzito bw'omusango. Omuntu avunaanwa yaani? Abamweyimirira be baani? Enneeyisa ye ebadde etya? Ayimiridde atya mu society? Kkooti bw'eba ewa beyiro esinziira ku kye tuyita presumption of innocence. Omuntu ono talina musango okutuusa nga abamuvunaana be baleese obujulizi ne bumukka mu vi ne gumuluma nti omusango yakola ki? Yaguzza. Ebirala kkooti byetunuulira kati ng'olwaleero otunuulira ddala tetulina kumanya ddi omusango ogwo le gunaatandika okuwulirwa, ddi lwe guliggwa. Kkooti olwaleero esaanye okutunuulira omujjuzo oguli mu kaduukulu ekkolokooni gye bateeka abantu abo n'ebyo ebikozesebwayo oba ddala bimala abantu abo. Ku nsonga ya Erias Lukwago Ssaalongo ate ye ne kibamu enjawulo nti mulwadde ewataliiwo kubuusabuusa. Kale ebyo byonna ate era njagala ne kino kikugamba nti omuntu okuweebwa beyiro aba tawangudde musango. Abawoza ava bweru n'akomawo. Nakuwaako ekyokulabirako kye eyali member wa parliament Honorable Akbar Godi. Yali avunaanwa okutta eyali mukyala we Siza. Bamuwa beyiro n'agenda Arua n'awasa n'ekijuujulu n'ayisa n'ekivulu mu kibuga. Naye oluvannyuma omusango gwamukka mu vi ne bamusalira abeere kolokoni emyaka egisoba mu 20. So okufuna beyiro si kuwangula musango. Nina essuubi nti ku mulundi guno omulamuzi wa High Court anaawulira ensonga eyo anaalaba nti ddala waliwo obwetaavu obwa Honorable Ssaalongo Erias Lukwago. Honorable okusinziira ku byonnyonnyodde byonna amateeka bye googera, essaawa eno Lukwago yandibadde amaze okufuna beyiro oba singa yagifuna dda? Olowooza lwaki akyalemereddwa okugifuna? Olowooza Lukwago taweza emyaka egisoba mu 5 egy'obukulu? Simanyi. Abeera mu advanced age. Mu musango gwa Dr. Agre Kiyingi nga abinkana ne government ya Uganda bwe baali bamuwa beyiro bwe baali bamuvunaana nga bateebereza okutta mukyala we Helena Kayaga.
bagamba nti olw'okuba yali mu advanced age ng'asusse emyaka 50 yo nayo yali nsonga. Kati olaba wali omulamuzi wagambira nti baleese ebbaluwa ya medical superintendent. Eyo si nsonga nti nno baagisiba mu jjinja nti bwe kitabaawo taweebwa bbeiro. Waliwo omusango ogumu nagwesigamaanako olumu nga nsaba bbeiro mu high court y'Empigi. Omulamuzi Musa Sekaana yatunuulira butunuulize yali asaba bbeiro. Yali mulwadde w'obulwadde obwa AIDS. N'amulaba n'agamba ddala ono ali mu mbeera nzibu newankubadde nga tewali bbaluwa ya medical superintendent. Na bwe kityo kooti yeesalawo. Kakati otabu weeva kwe kuwulira ebigambo nga biva mu bantu nga General Museveni ng'agamba nti waliwo bano be tutaagala kuwaaki bbeiro. Tetujja bbawa bbeiro kubanga waliyo abatiisatiisa abajulizi n'emboozi ezifaanana bwe zityo. Awo wabaawo obuzibu kubanga abalumbye obwetengereze bwa kooti, independence of the judiciary. Essiga eryo eddamuzi bwe liba likola emirimu gyalyo lirina okuba nga lyetengeredde nga teriiyo muntu n'omu wadde wa buyinza atya alina ebbeetu okubagambako ku ngeri gye baba bakolamu emirimu gyabwe. Ekigambo ng'ekyo kyali kigambo kibi nnyo okubanga kyava mu muntu oyo n'agamba nti waliwo bye batajja kuwa bbeiro ate nga bwe yali asaba bwe kibanga kituufu yasaba era nga yafuna obwa pulezidenti mu mateeka. Yasaba bwa pulezidenti tasabanga kuki ku bulamuzi. Ekyo kireetera essiga eddamuzi okugwa olubege n'okubeera nga abeera alamula abuuza ono taanyiige ono taanyiige. Kituzaayo mu biseera ebibi biriwa eby'abaamiini. Kubanga olaba bwe baleeta Ddungu eyali nannyini Delight Cinema ku kooti ya Buganda Road, omulamuzi baali baamulagidde dda nti ate Ddungu newankubadde yaliko emisango. Kyokka nga Ddungu amawulire gazze dda gy'ali nti bw'ateebwa bagenda mutemula Kasimu Obura yali Ssaabapoliisi. Kyokka nga ate omulamuzi baamutiisizza dda nti bw'otata musajja oyo ekibadde kigenda omutuukako ggwe n'omuzzaayo eruzira kijja kutuuka ku ggwe. Omulamuzi wakati mu kufukamira okwegayirira kwa Ddungu yamuta ne badduka ne looya we baamuyitanga Sebunnya Enoth baŋŋamba nti yagenda Canada. Ne badduka ne babagobaawo wonna awo ne babakwata ne babatwala paka enaggulu Kasimu Obura gye yamuttira. Naye nkulaga essiga eddamuzi nti lyali mu mbeera nzibu olw'okutya okwaliwo okwabakwata mundu abali babata. Singa essiga eddamuzi libeerako ebiragiro n'okutiisibwatiisibwa nti bw'onookola kino tujja kuwa transfer tukutwala eyo tujja kuwummuza tetujja kupromotinga tetujja kukola biki. Awo demokrasi aba afootoka agenda. Awo abasibe baba tebajja kufuna kufuna bbeiro. Era ekyo kyeyayogera kikulaga bulungi nti ebbanga ddene olaba Dr. Kizza Besigye yali yatuuka dda okufuna kye bayita mandatory bail. Singa omuntu aba avunaanibwa omusango gwa Naggomola naye n'aweza omwaka mulamba ng'ali mu kaduukulu. Bikula gwe constitution yo article ya 23. Naddala akakawaayira ak'omukaaga kagamba ki? Omuntu bw'ati aba alina okufuna gye bayita mandatory bail. Kooti si yeeba egimuwa n'ogimuwa wabula kooti obuvunaanyizibwa bwayo buba bwakunnyonnyola bukwakkulizo kwagifunidde. Onaakomangawo wano mu bbanga bweriti. Kiri mu ssemateeka wa Uganda ddala. Kati lwaki tekikolebwa? Ago ge mateeka ge twasoma. Bano boolaba betuwolereza aba Bobby Giant bamufumbiro
ba Eddie Mutwe, Bobby ba Young, Achirewo batuuka dde okufuna beyiro mu magistrates court kuba omisango egibavunaanya egyeri mu kooti ekanyanya giwezezza emyezi 6 kati bali mu mwaka n'okusoba bukya babaleeta naye buli beyiro lwesabibwa omulamuzi atandika okuwaawa ebisongasonga biva mu butaba bwetengerezebwa sigaddamuzi nenga ekyokola kimanyi abamanyi kyovula bululi bwe nasanga DPP mu kakiiko namubuuza sebo amateeka ge twasoma mwagavaako mukola bye mwagala bye musanga bye mwagala neera ne mubuuza wajjawo otya emisango gy'abaali bavunaanwa n'oleeta kye bayita nore prosecute ng'ate wali omaze n'obatwala mu high court ate ne wayitawo akaseera katono tugenda okuwulira ng'omukulu ali ekyankwanzi ng'agamba nti abo nabasonyiwa bayonjo batukuvu balinga bamalayika wakijjawa mukunoonyereza bwe bali banoonyereza obujulizi bakizuula nga bano baali babawaayiriza oba oli awo ate nga oli yabasonyiwa bakusonyiwa nga tolina kyokoze waliwo afuluma nga tannayingira era amala kuyingira n'alyoka afuluma kati obwetengereze soma akawaayiro 12 akasemateeka wa Uganda ofiisi ya DPP ebeera yeetengeredde eri independent teri yalina giwa biragiro so omuntu gw'ossaako omusango ogumussaako lwakubanga amateeka bwe galaze so olw'okuba waliwo omuntu amutidde obale nnyo ye kanso Elias Luimbazi Nalukoola nze Kagogo Fulgence Peterson nga tumaliriza ensonga za Ssaalongo Elias Lukwago njagala ne kino tukijjewo waliwo ekyafulumye nga kiraga nti Lukwago yafulumiza ekiwandiiko n'akiweereza kooti enkulu wansi w'omulamuzi Emmanuel Baguma nga jenta mu kwolereza Besigye ne Haji Obedi Lutale ekyo wakitegeddeko si yekka nange nataddeyo gwe tokimanyi nti nze omu ku balooya ba Dr. Kizza Besigye kati Besigye mwamulese avundire mu komera si kyekyo naye gwe kyoba omanyi mwagenderedde ki mu kino oli yatuwa ebiragiro ng'atukulembera bamuyita senior counsel Martha Karua ng'omulala atukulembera ye Elias Lukwago Lord Mayor eyawummula Ssaalongo Honorable so banate ne baagalira batutaataaganye Martha Karua ekyamutuukako wakitegeera yagaanibwa okuyingira mu Uganda n'ateekebwa nako ekibaluwa ekigamba nti wano tokkirizibwa kujjawo omulala bwe yagamba nti agenda kusavinga empapula CDF n'asalawo kumukwata era ne bamujwetekako emisango naawe obiraba so tiimu yaffe ne bagikyankalanya kati katubibalekere katubibalekere eyo yenkola ya gavumenti ya General Museveni gwe tolabanga Minister Balamu bamuleeta kusiikiriza bo bennyini buli kimu bakyagala be baagala okubeera mu gavumenti be baagala okubeera mu opposition kati so beewuunyisa baagala kola ki byombi babyagala kiriwa ne kiriwa baagala okubeera nga bali mu gavumenti ate ne mu opposition baagalamu balagidde wanti baagala okubeera mu opposition gwe mukulu Balamu tonnamulaba akola ki kakati gwe wajja ku ddwaliro n'ogamba nti ono asikaali ate yajjanjaba abantu bulijjo wano ku ddwaliro obeera oli ogamba kyawo badde manyalondola mirimu gya gavumenti atya bwe gikolebwa ani yaleeta asikaali omuwa omulimu awo gw'obwasikaali ani yamuwa ate ogw'obusawo mu gavumenti yaani kimukubiraga nti kati ayagala kubeera opposition ali ku opposition ate ng'ali ne muki ne mu gavumenti kati towulira emboozi zakuleetedde atiisa n'ebitannatuuka agaba bamemba ba parliament nammwe mwerinde abamu ku be twafunye eno bakyala bammwe n'abamu baami bammwe gwe bakugamba nti obubbi bukwatanga ndwadde za bukaba bwe butuuka
Nani kyendi mukubuuza buli cupa etula ku ntobo yaayo oli bw'aba yabbye ne bw'aba mukyala wa gundi aba yabbye nga ye lwaki ate ogamba nti olw'okuba tukutte mukyala wa gundi ngabba kakati ne gundi naye anti era batugamba nti mbulira gw'oyita naye nkubulira empisa zo obigataganya ota nze ndabanga okuwambagatanya okunoonya amaanyi wootagawulira okuteekateekamu samuli n'akatungulu mwe bitali osobola samuli ke kaki ebirungo kategedde kakati nga tuddayo wali ku nsonga y'okuba nti mwa withdrawinze temukyawolereza Besigye kino kiraganga mmwe abatidde mulina kye mutidde atidde naawe omulaba atidde y'oyo akuggyako abakuwolereza ogambye olina obujulizi abajulizi ab'amaanyi abamu bajje na mitala w'amawanga kati ate otyaki leka abajidooya boono bakole emirimu gyabwe ofuuse ng'era omuntu wa bulijjo gw'oyagala Besigye mutwala omutu gwe nga tafunye bwenkanya ng'omuggyako abo be yeerondedde okumuwolereza kati gw'oyagala tubisigala awo tutyo katumukulekere ate yakugambye tayagala babo ba state alina obusobozi obwegulira ababe yabaguze ate obamulemesa abamu obasiba abalala obagaana okuyingira eggwanga Martha Karua gwenkubuulira yaweebwa ddala n'aweebwa layisinsi olukusa kati ate amaze okubalaga nti naasobola byakola kati ate mmwe ne mutya nnyo ne mukozesa eryanyi ne mukozesa effugabbi ne mulemesa okuyingira eggwanga Uganda akola omulimu gw'ogw'obwa puliida kati mwagala tubitwale tusigale kyekimu no ensi erowooza nti waliwo ekiri emabega w'ensonga eno ey'okuba nti mwabigyemu enta kye mutaagala kwogera yemmwe abaatuwa instructions Dr. Kizza Besigye n'Obed Lutale be baatuwa instructions ku nsonga eyo be balina obuyinza okutuwa ebiragiro tuba n'ensonga zaffe ze tunyumya ne baklients baffe ne wabaayo n'ezo ze tusobola okunyumya mu lujjudde okujjamu enta Besigye yabayise nabaga kati mukireke mukomaawo gw'olaba biwooma biriwa emirimu gwe tolaba nti bagitulemesezza botandika okukwata abapuliida abawolereza oli gw'olaba gyekiri puliida akuumibwa puliida ne bwagenda eruzira aba mu kolokooni wonna n'asisinkana kilayanti we ne boogera newankubadde nga gwakwata emmundu omulaba ng'alabika abimanyi byonna toyina mmukwatako bw'otandika okukwata ku puliida gw'otandika otya okuvunaana puliida awezezza omusango gwe gumu emyaka 2 kati ate n'omuleeta omuvunaane ku musango gwe gumu gw'abadde aweza emyaka 2 n'olowooza nti ekyo kya bulijjo abafuzi baawana abatalina kitiibwa kye bawa amateeka kizibu kinene abafuzi baawana abalina impunity abatagambwako nga buli lwawulira nga bamuwawaabidde agugumuka ng'alowooza ye wa waggulu nnyo okusinga ssemateeka era buli awulira ekigambo nga kino bw'omanya ng'omufuzi oyo atawa kitiibwa ssemateeka olwana ng'okukuuka ejjembe okulaba ng'omuntu oyo takufuga era byebimu ku ebyo ebyanyiiza ennyo General Museveni yagamba nti bwe yamanya nti Amini awambye ye teyakkiriza mmufuga n'atandikirawo mmweyeekera ezimu ku nsonga zaali nti Amini yali tayagala nfuga y'amateeka bw'owuliranga oyo atayagala nfuga y'amateeka atawa kitiibwa ssemateeka ajolonga buli omu tokkirizanga okufuga obeera ogenze mu kanyambere g'akatagambika kyekiddako eri Dr. Kizza Besigye sikyalina instructions sikyasobola kwogerera Dr. Kizza Besigye kubanga sirina instructions ebiwandiiko biri ku likodi ya kooti emisango egyo twagifuluma bingi ebikolobera ebibadde eyo
Esiga eddamuzi dyennyina okuba nga nze omu kubakolerayo bingi ebikolebwa mu kiseera kino nga birinnyirira eddembe ly'obuntu. Tewawooma. Emirimu egyo tegikyanyuma kukola. Pulida nga yeeyagala. N'ayagazisa n'abato nabo bafuuke bapulida. Naye bw'otandika okulinnyirira eddembe lya pulida omumalako omujjako ebbeetu eryo n'okweyagala kwe aba takyasobola kuwoomerwa mulimu gwe ogw'ekitiibwa. Naye ng'ebyo byonna biva mu fugabbi n'omwoyo gw'obutaagala kutabuyinza n'okulowooza nti emmundu yeeyawaggula okusinga amagezi g'abantu n'okubulwa obugunjufu ne bupunguuka mu nsi yaffe. Bye bizibu ebivaako ebyo. Minisita agambye tewali muntu gwe bagenda kuttira ku liiso. Mutuufu baleme kubaako gwe battira ku liiso naye bulijjo baali luddawa. Babadde luddawa. Kiki gibadde mirimu ki baminisita ba local governments gye babadde bakola mu biseera ebiyise? Kubanga era omukulu gwe bayita Museveni yabaddeko. Abadde nga tabawa biragiro. Nze nno gwe kankubuulire waliwo luli nawulira omuntu omu yaliko memba wa parliament n'agwa. Bwe yakomawo NRM n'agamba nti byonna bye nali nteeseteese bwe nakoma era we byakoma. Mbuuza kakati olwo constituency yo yavaamu mu Uganda gwe wakomaawo. Gavumenti yaani ebadde efuga. Kati gavumenti yaani ebaddeko mu biseera ebiyise. Baminisita abalala babadde nga ani abaabalonda? Ani yali yabagaana okukola? Ani yali abakulembera? Bw'obanga ogamba bakuwa mandate bannayuganda, ani yagamba okulondamu ewamu n'otakolawo? Duli nalaba omukyalo oli Nameere ng'akkirira akaserengeto nga bamuwanirira abasirikale bamukwatiridde. Eri waggulu eri gye yali mu kasozi. Ng'akkirira. Olufu ne lujja. Naye okimanyi eyo waliyo abakyala abayitayo nakati wayinza okuba wali wakkirira. Ani amukwanirira? Abamu bayinza n'okuba nga bazito balina n'embuto. Ani abawanirira? Emyaka egisoba mu 40 gavumenti yammwe gyemaze mu buyinza awo era wabaddewo paka gwe lwogenzeeyo naye ono ye yagendayo dda gw'oli mupyattuku. Kyogamba nti baminisita abaabasooka baali tebakola, baali bakola biki? Abo abaaliwo mu kusooka. Ye abaffe abo abaliyo abo be mulaba abo ababivuluga ani abavunaanyizibwako? Batuuseeyo batya? Olinga agamba nti kati bye bakola babiveeko. Temuli makulu naawe. Wabula bo bakulimba bakuwuddiisa ng'oli bwaddira. Esooka nabo bennyini balina ebizibu enzija yaabwe. Kati tunuulira oli omukyala Nameere n'engeri gye yajjamu atuuka okugamba nti afuuse memba wa paalamenti. Ebibye yabimala naye alina ebizibu ebiri eyo enzija gye yajja. Corruption takoma mu kubba ssente ya muwa musolo yekka n'okubba akalulu. Corruption. Naye yagamba baamubeera nawe abo omusango n'agusinga. Ani? Gw'oyogedde. Kasita naawe obadde mu Uganda ng'olaba corruption n'obubbi bw'obulu n'okuleeta amagye gakuba abantu emiggo mu kalulu ne watabaawo bwenkanya mu kunoonya akalu corruption. Kati be bakola okunoonya ababbi ba ssente babireke. Ababbi ate be bali mu kugamba nti be bali mu kukulwanyisa ababbi. Ate nkulimba gavumenti eriko yajja etya ebeereko. Yali baddewo nga tewali bubbi. Gw'obubbi bw'akalulu tobulabye. Mukulu by'abakama bwe bamubuuza aleeta DR forms azireeta. Bwe bamubuuza obululu bwe yalangirira gye bwava ayogerayo. Obululu bujje nti buvaawa butuuka butya wano. Ku polling stations waje bwavudde. Gwakulira amagye otuuka otyo gamba abantu nti amala okulonda addeyo eka. Gwakulira ebyokulonda. Gwakulira ebyokulonda. Amagye ge gakulira ebyokulonda. Obwo si bubbi. Si bubbi bw'akalulu. Bw'oba byakalulu tosobola kulwanyisa bubbi. NRM terina bubbi bwesobola kulwanyisa.
kubanga yo yennyini obubbi ne bumala buggwaawo eva mu buyinza erekeraawo. Mumase ebbanga nga mwogera ku bintu bino, obuli bw'enguzi bususse, enkola y'emirimu nnafu, gavumenti yeebase. Ezuukuse ate muginenya. Lwaki ezuukuse? Kati ekituufu ekole ki? Anti kati njagala gwe kubuuza, njagala ombikkulira ekitabo ky'amateeka ondage wa minisita wa local government waweebwa obuyinza okulagira IGG ku ki kyaba akola. Minisita naye yennyini asobola okunoonyerezebwako IGG, tasobola kuwa biragiro IGG. Minisita tasobola kulagira nti IGG kwata oyo, tekiriyo. Gwokimanyi nti ebyo bye bakola Gadi Bengalye bagenda kumaliriza nga ate bireetedde gavumenti okufiirizibwa essente empitirivu, essente y'omuwa omusolo, kubanga tebabirinaako obukugu bye bakola. Nye abantu 150 bakwatiddwa era temunnabakumatira nti kati emirimu gikole. Mu lwogera lwaffe luno lwennyini nva kugamba abagibwako emisango. Ababba amabaati kozi mwasibako bameka? Ali omu. Ate aliwo NRM kuba yali independent. Naye gwe bwe wawulira nga bagamba basibye ababbi b'amabaati wano, gwe tewawulira nga waliwo akacyankalano ng'abamu baminisita. Naye ki ekyatuukawo? Ku bo si tebaliiyo ne mu gavumenti eriko kati. Nendooza katulina kiwa mukisa kigende mu maaso kino. Paka ddi obubbi nga buweddewo. Tolina ssuubi nti obubbi busobola okugwa mu ggwanga. Kozi nakubuulirako nti nno empisi esobola okugoberera omuntu ng'eraba omukono gwenyeenya nemugoberera ng'erowooza gujja kuvaako gugwe egulye. Otegeeza ki? Anti bw'ogamba ndi nno nti kati obawo obudde butya. Gwe kankubuulire ebbanga ly'osigazaako General Museveni ku bwa pulezidenti bwa Uganda, oba oyongedde okutta abantu mu malwaliro abatalina ddagala ne bw'omwongerayo eddakiika emu, oba oyongedde okumma bannayuganda amazzi amayonjo eddakiika emu, oba oyongedde okwongera obubenje ku nguudo eddakiika emu, oba oyongedde abantu okufa nga tebalina ddagala eddakiika emu, oba oyongedde okulinnyirira eddembe ly'obuntu eddakiika emu. N'ebyo si yabikola. Ng'ani afuga? Bw'olaba abaana abagwenyufu nga bafuluma awaka, ani abavunaanyizibwa ku bo? Wadde yafuga naye ate si yabba eddagala mu ddwaliro. Ani alonda abo abakulirayo? Kati azze abakwateko kisanja no siriipu. Sooka oŋŋamba ani alonda abo abakulirayo? Buli wamu yalondawo. Anti kati azze abeekwatireko. Anti okuva ku ntandikwa kyava kuki? Kiringa olinga okugamba kakati olaba Anita Amongo wuno bamukutteko, ani yamuleeta? Ku noti 75211313 noti 393 Kanso Nalukoola tuli naye mu studio za Radio 4, Radio 7 ne Radio 8. Yogerako naye mu kiseera nga ndaba mutuuyana bwe zikala mukyagaaniddwa okuyingira iPod. Kusooka mwagamba temugyetaaga, naye kati ndaba mugyetaaga nnyo okusinziira ku nteekateeka ze muliko. Ne ssente zaafulumye zigenda mu bibiina by'ebyobufuzi temwafunye. Kawumbi kakyali eri n'obukadde 2 mu Electoral Commission. Mukola kyonna ekisoboka kulaba nga mukafuna. Bye mwasooka okwogera nga mugamba temusobola kugenda mu iPod kwakubya bifaananyi, byo mwabitaddewa? Nze bwe mba ntambula ekiro lumu mba njagala bwe mba nninnya boda ngamba owa boda asooke kunjaza afune muli emirembe nti gwatwala talinaaki Kayondo. Ettabu weeri nti yeye gwe mpadde olukusa okunjaza ye talina Kayondo kagenda ku byanze. Ontegedde oba talina be yategeseeyo kuba alina waatuuka asobola okutuuka awantu n'asiba n'agamba oba eweddemu amafuta kumba ababaaya bali awo. Ontegedde.
So ebimu bye tugezaako okukola tuba twagala okuwaamuuko ono gwe tuli naye abeerenga mukkakkamu nti ddala tutambuliza mu ngeri ey'ebibiina by'obufuzi ebingi. Era naffe tulowooza nti embeera etuleeta ku mmeezi okutuula yalibadde nnungi singa tubeera mu bukulembeze obugoberera democracy mu kye twaliise mu Lunyanyimbe free and democratic society. Abantu bano batutya nnyo kyotalabanga era lyekkubo lye tuyiseemu okubafuga gwe boolabanga bali mu buyinza mmwe mubafuga tubafuga mutya mubafugira wa anti basula kutebuuke ffe we twebakirewo tulo ne tujja bo baba bawawamuka bagugumuka Kyagulanyi ntwala maama bakola batya Kyagulanyi ntuttenze nfudde bannange baani abagugumuka abo gwe boolabanga abali mu buyinza abalina ebikompola ekyo si kya bulimba ate kya bulimba kitya nga one esente za iPod bwe tutazifuna ku luli nga akalulu kajja ekisooka kyali kikyamu okubeera nga bo beewa ebinene buli kaseera esente zirina kwawuzibwamu engabanya za mirundi ebiri waliwo lwe bawa nga zisinziira ku muwendo gw'abamemba palamenti bw'olina awo mu kiseera nga tutambula mu bya bulijjo newe tuba tugenze mu kulonda balina kuwa kyenkanyi buli kibiina ky'ebyobufuzi ekirina ababaka mu palamenti omufunye awo nkulaba esente bwe bazituma nga baleese etteeka ery'amankyolo ennongoosereze eyakolebwa mu Political Parties and Organizations Act. Yes. Bakisuulawo ne regulations tezinnafuluma ezirina okulambika engeri y'okutambuzaamu ennongoosereze eyo ne bagamba nti ffe tutandikiddewo bali abataliimu teteri ne tubaleka bwe twakuba kampeyini tewagiraba masavu meereere akalulu babba kabbe ne baleeta amagye ne gatiisatiisa ne gatukolako ebikolobero abantu baffe ne basibwa n'ebiringa ebyo naye era tekyatulobera kubeera nga ffe abaasinga obuwagizi ne batubba bubbi bwe tukyagwa ekyo nagamba kakati bakoze batya ng'ate sente eziyita mu iPod tetwazibawadde kyakirabika waliyo ababawaaki sente nga ziva mu mawanga amalala ne baleeta sovereignty ne liyita ne balireeta nga ekiruubirirwa kulemesa sente kukola ki mwe kuzifuna bambi beerabira mbufe abantu baffe batwagala naturally organically kati General Museveni bw'atuula eyo nga buli muwagizi we wakusasula olina kusooka mugulira t-shirt n'omuwa ekyokunywa n'omufumbira piraawo n'omuwa sente zinaamuleeta n'omuwa ezinaamuzaayo ate awala n'omufunira loole muleete n'onoonyezaako n'obwana obuto nga bwe kambala t-shirt ekakoma mu ntumbwe akadde katambula njagala wano tumalirizeewo tutangazeemu bannayuganda tolowooza nti kino ekya iPod mukirimu mwekka Kyagulanyi yakibalekamu otegeeza ki kubanga etteeka lya iPod ligamba omukulembeze w'ekibiina ow'oku ntiko yateekeddwa okusayininga ku ndagaano ya iPod Kyagulanyi taliiwo Lina Zedwiga gwe yali alesewo n'amukyusa mangu awo n'aleeta Nambeshe ng'ow'ekiseera bino byonna biraga ensi nti Kyagulanyi ekibaleka musooke muvulubane nakyo okuva ku ntandikwa ebyo by'oyogedde ddayo eri ku k'oyogedde nti omukulembeze ow'oku ntikko ow'ekibiina yalina ekyo olowooza ekyo kirabisa ffe ekyo kiraga obusoberwa abali mu buyinza bwe balimu batuuke n'okuba nga baagala okusibajjiribwa omuntu omu nti bw'ataba ono ffe tumwagala wano okategedde nti etteeka bbi okuva ku ntandikwa a political party is an institution ebeera ng'etambula omukulembeze waayo ne bw'aba atambuddemu ne bw'aba mugonvugonvu political party esigala etambula lwaki waalikoze etteeka ng'eryo n'ekina kirimu ekya iPod Kyagulanyi ebigenda maaso abimanyi
nkugambye ffe political party yaffe bintu bingi ebiruma wano bye tuyandibadde nga tugamba nti tuganye twesuddemu jjulume tetujja kwetabamu naye olw'okuba twagala ensi yaffe era ng'ebimu birungi tulowooza nti birina okusigala newankubadde nga abali wano abatufuga babikozesa bubi ekyo tekitugjeeko bibaamu kankuweyo ekyokulabirako nga si iPod olaba kooti okimanyi tuwaabayo emisango naye tutuwulira nga twemulugunya ku kooti engeri gye ziddukanyizibwamu tukimanyi nti waliwo ebikyamu naye naffe obukulembeze bwaffe buyaayaana okuba nga buteekwa okuba ne kooti kuba ze zigaba obwenkanya kankweyo ku masimu wano abiri tugende halo sebo mukulu wabale kuliriza naye President Museveni banange yavuna omulimu gw'amaanyi bannange wangi kati bagamba bino by'enguzi nga bawadde emirimu agamba balya enguzi batebagala Museveni akole ki kale kebakuddemu halo wabale kuliriza yesebo enalikola mutufu ogamba muno omukulembeze asalawo ani abantu bakula kubanga ne munuko abavuma abantu nabo kiba ku mukulembeze kale semakulu akugambi kituufu omukulembeze yasalawo ku byonna ebikolebwa ne mu kuvuma aba NUP abavuma abantu era omukulembeze bamwe yasalawo ayinayo be yalaba abavuma abantu nga bamulaga kaadi ye NUP ayinayo gwe yalaba nga avuma abantu n'amulaga kaadi nga wa NUP ne bambala ebiraga nti ba NUP red beret bambala ovulo bosanga ayambadde t-shirt eriko Michael Jackson yabamusindise halo mubere serious amanyanga gimakoro kavuma yesebo ikiriza nsooke nebakuze abantu b'ekawempe NUP abatuweera omusajja oyo kaadi ate ne bamwesiga okumulonda sookera ddala Honorable Nalukoola tukwebaza obuvumu bw'oyolesa era toggwamu maanyi ebigambo by'oyogera bituukirivu byakasembayo mu nsi yonna bwe mulabanga enfuga y'amateeka ng'evuddewo nga tuzze mu jjangolo omanya tuli baabulabe muganda wange gwatudde mu studio awo toyinza kimanya nti eno gavumenti bagiyita ekiri atabaala n'asigadde ewaka emukima bannamawulire baabagobye mu kkooti ya Dr. Besigye n'abakwata obukwata essimu obwannakyemalira n'obwatannantagambwako tetugamba ekintu kimu tetujja kufondooka paka nga tugusizza nakyemalira ne tumulindiggula Makolo Kavuma kale webale nnyo Makolo Kavuma ndowooza Honorable katusiibule tusiibule waliwo abuuza nti nno nti ayagala Museveni akole ki kyalina okukola olaba ssemateeka bwe yakolebwa ey'ekyenda yateekawo offices ezirwanyisa obulyako obulabbayi n'obukenuzi ng'eya igigi yagimma facilities ezigisobozesa okukola emirimu gyayo abakozi abamala essente ezimala ekole nga bw'oteekayo olugogo waggulu olina okussaawo ettogero olimanyi amazzi mwe gagenda bw'oba onoolembeka amazzi oyiwayoko ne ku mazzi enkuba nga tennatonnya n'olaba oba bwe gakulukuta ganaayiikawa mu ttogero ye teyakozesa institutions ezo kyova olaba eddembe ly'obuntu institution erina okulirera tewali igigi alina okulwanyisa obulyako obulabbayi amaanyi you empower them bakole emirimu tetwali badde nga tukunyegako twagala institutions ezikola so si omuntu balamu so si omuntu Museveni wabula twagala institution zeziba zikola oli kyagamba ekyokuvuma abantu ate ne baba bakuvumye olumu tosobola geraageranya kuvuma na kutta na kutulugunya na kusibira bwereere gwolaba bikwatagana ne byonna bibi naye kati ate kiri omuntu gw'ottidde omuntu we bibi ebikirana omuntu gw'otulugunyiriza omuntu we gwolowooza bigambo ki ebiwoomu by'alina gy'oli so leka kuloza nti banupu wabula abantu abanyigiririziddwa eddembe lyabwe ababuliddwako we bano mu ngeri ey'enjawulo etali ya bukake kuba omanyi bw'oba omuto nga tonnategeera bukulu buli mu kumanya bakutwala butwazi
olumu okaaba n'okukaaba nga bakutwala gy'olina okufunira okumanya naye bw'ozuula nti tomanya otandika okuyiga wekka nga teriyo akukase ne bw'olaba ekinyonyi nga kibuuka mu bbanga oyigirako ne bw'olaba engeri abatooletoole gye banyumyamu oyigirako kababeere abagwagwa nga banyumya oyigirako n'otegeera nti okumanya kuli buli wantu ekyo olumu kye tutalina ng'era bw'olaba buli omu alina eky'ensonga era ensonga ye bw'ogyesibako n'ogiwuliriza otegeera omulamwa gw'oyo omuntu obuzibu buli mu kulowooza nti abalala bonna tebalina magezi tebalina byansonga gwe wekka gwalina ebyensonga awo ogenda okwesanga ng'abantu b'ensi eno tobaganyuddwamu so ate n'omubi ennyo asinga ye gwe okimanyi nti ne bw'oba ng'oli muntu mubi nnyo gy'okoma okusitulwa n'olengerwa eri ensi gy'okoma okweyongera okuba ow'omugaso ng'abantu b'ensi eno bakulaba nti oli mubi nnyo sitegedde waawo ndi mubi nnyo abantu gye bakoma okunjogerako obubi bwange gy'okoma okuba ow'omugaso eri ensi eno kuba obakyakulabirako nti abazadde abali mu kugunjula abaana baabwe bababuulira nti mwana wange tobanga gundi toba omubi ennyo nga gundi oyo tulinamu ababi mu ggwanga bwabayi bangi abamu basobola n'okulya ebifo ebya waggulu nga batutumufu nnyo naye nga babi nga babi naye ekyo tekibajjaako kuba ba mugaso gye tuli kubanga gwamulengedde oyo w'empisa ensiiwuufu ayogera ebyekiwumbatuutu koona ku mwana wo omugambe mwana wange kyenva nkwagaza obeere ow'empisa ennungi saagala ofaanana oyo golaba ku TV saagala ofaanana oyo ayomba nga tasirika saagala ofaanana oyo ataswala okalabye nkulaba so buli omwana olwo afuuse ow'omugaso kuba kyakulabirako mukugunjula abaana emiti emito bw'oba oyagala okuwa manta ng'onoonya omuntu ow'empisa embi y'oyo gw'osongako edda bwe twali tusomeye Makerere Professor Juuka ayina lwe yatutuma nga tukozeemu obubinja ze bayita discussion groups tugende tukole okunoonyereza kati bwe twakomawo buli omu nga gurupu yejja neereeta abamu baali baabawa bagende banoonyereze omutimbagano internet engeri gyeyisizaamu ensi societies kati omuwala bwe yali ng'awa be baazudde yagamba nti egimu ku mikutu giriko ebyobuseegwe ebyonoona abaana abato ne bibakabawaza bwe yamala okunnyonnyola ensonga ze Profesa kyava amubuuza nti nga mukutu ki nga talina mukutu gwawa kuba Profesa yagamba ye yali ayagala agende ku mukutu ogwo alabe naye ebyo byoyogerako oba ddala waliwo bye bafulumya so mukyo mu bufunze kabibeere ebibi biriko ekyokuyiga ebirungi biriko ekyokuyiga ate buli wamu tuyigirawo bw'oba toyize gwaliko ekizibu nakugamba bw'owulirizanga omuntu ng'ayogera n'ovaawo nga toyina ky'omuyizeeko gwalina omutawaana bw'abanga byayogera sisobola bitwala kati tolabanga nze gw'oyanjudde nti ndi pleader ate member wa parliament singa byenjogera bibanga tebiriimu mugaso kyekyo ky'oba oyize ogenda n'ogamba abantu nti omuntu asobola okuba pleader omulamba naye nga byayogera tebiriimu mugaso temuli makulu ekyo kyekyokuyiga ekiba kikirimu kyovula waliwo abamu abaasoma naye nga si bagunjufu nga bayivu buyivu naye nga tebalina bugunjufu nga n'omigaso gyabwe mitono nga ne bw'ayogera ekigasa aweesanga akyogedde mu kabenje mu butanwa nga abadde tategedde n'ensi neyemuyaga oyo akyogedde era ayogedde ekigambo ekituufu ekyensonga awe baleetera kiri ekigamba nti essaawa enfu etuuka n'ebala ekituufu singa obudde obutuuka nga bwebo bwennyini awe essaawa we yafiira tuli ku radio 4 radio 7 ne radio 8 bannayuganda batuwuliriza wonna wosinza okubanga owuliriza webale nnyo webalire ddala okutugoberera ye kanso Erias Luimbazi Nalukoola tubadde nga tumusubwa olwaleero tumulina okutuukira ddala ku ssaawa 4 mwebale nnyo mwebale ddala okutuwuliriza nze nvunaanyizibwa ku bigambo bye njogedde wano naye nammwe muvunaanyizibwa ku ngeri gye mubitegeddemu
mukama ababeere